bamusiza mwena bakatwegatako amanya n'eddoboozi yenze Farouk. Wano wendi bayitawo ku Pepro Furniture. Baganda baffe bano basangibwa wano mu industry area ng'ogenda otuuka nga wakava ku governor ng'odde eno nga waali siriki. Awo balina furniture wakabi baganda baffe babeera awo. Katugamba mujje mukolere wano ffe kino tugamba katukireeta awo. Wano wendi ndi n'omukulu bamuyita CAROS. Farouk webale kumpa mukisa. Amanya aganga amazaalibwa ze Emmanuel Mulondo ne mu industry eno mwe tukolera abangi bayita ya music yokka nenga bagiyita culture and creative. Bampita CAROS. Industry eno nene erimu abayimbi because bebasinga tutumu, erimu aba film, erimu abasizi b'ebifaananyi, erimu abakwasi ba video, erimu ba managers, erimu ba events managers, erimu ba media personalities bamwe, erimu ba DJs, erimu ba MCs, kwegamba nene bagiyita culture and creative industry. Kati ndi wano mu capacity yange nga omwogezi wa National Cultural Forum. National Cultural Forum ye apex body representing ebibiina byonna federations associations zonna ziri mu eno sector yaffe. Era chairman waayo ye mukulu Kazibe Daniel Ragadi, coordinator waffe ye Kaliddalu waffe Wisdom Kaye. Kati ze wano mu kiti kyange kulambulula nsonga ng'omwogezi wa forum. Ozenga nga okikiridde ku forum nchikirira ba manager ne ate ku forum ndi mwogezi waayo ze PR manager waayo. Ekitongole kino kyatandikawo ddi? Ekitongole kino kyalina kutandikibwawo mu 2006 naye bazeeyi baffe bamuzeeyi Wasula bakisookako tebakitutumula. Interim committee yabeerawo from 2006 paka minister aliko Honorable Peace Mutuuzo we yagiyiwa ne tulonda ba members bano last year mu June 15 2019 erugogo ku cricket oval. Yes, abantu bano balonde kati buli association gy'owulira wakina Uma, wakina Utama, wakina Tuka, wakina Ani, zonna eziri mu sector zino zinako representative. Kati Emma sagala tulwewo nnyo, njagala abantu bategeera ebintu bino nga babitegeera mu bujjuvu. Twatandise mwagenda ekapeeka ku Friday ne musaba omusajja akawumbi kamu mu $8,000,000. Okitegeera? Kye ekyabatwala ekapeeka? Kitandike ntya? Tutandike mpola mpola. Last year mu April waliwo meeting yali mu State House. The principal w'enseno, CEO w'enseno, General Yoweri Kaguta Museveni yalaga kumanya art kyeki kintu kino. Niwabeerawo abantu abakuŋŋaanyibwa ku National Theatre ne bagenda ku State House meeting saagiriimu. Naye meeting yaggwa president tategedde art kyeki. N'agamba General Salim Saleh ne Major General Kayanja abakomewo ku ground bazimbe ekintu kino akifune mu bujjuzu bwakyo. That was April last year. Netukomawo ku ground. Honorable Peace Mutuuzo ne tumu meeting nga twagala mulaga guidance, twekola mu team awo nga twagala mulaga ki guidance ntino sector eri bweti ne bweti. N'agitegeera naga kati sector eno webe erimu abayimbi, erimu abafirimu, erimu aba managers, erimu abawandiisi b'obutabo eki tebalina bibina bibagatta, nduga buli omu balina ebibina bibagatta. Kati baba balina ebibina bibagatta wano mu ministry waliwo kye bayita cultural policy eteekawo kye bayita National Cultural Forum. Njagala tulonde mu May omwo mwennyini tuga tujja kusobola kulonda mu May, tusobola kulonda mu June tumobilizing abantu era ne bawanika amabaluwa tumobilizing abantu ne tubayita bonna erugogo mu June ne tulondebwa ne tutula ku forum netandika okukola. Kibiina kya bwetwazi si kya government kya kukola ki kya bwetwazi kya private sector but it's under the policy. Bwe tumala okulonda forum ne tugenda kati kiki ne twatandika ku identifying ebizibu ebitwala industry wamu omuli copyright niteteeka werine tebaliteeka mu nkola tetuyina nsawo gitwewolamu oba sako oba kiyite fund oba kiyite anything tuyina nsawo gitwewolamu tetuyina kifo nga olaba aba sports balina lugogo netugamba nti no ne industry yaffe bakiyita multiple scattered roles tosanga firimu eri UCC ne government yennyini tuwali tino tuli wantu wamu nga onogamba sports bali wamu Ministry of Education and Sports neffe tuli mu gender tuli mu URSB tuli mu UCC tugwa abantu wangi nnyo ne tubitula wetu ne kati tuba tumaze tudde ku kino kya Apple ndugamba kati muzeeyi twetegese twagala kulaga ffe banne ebizibu byaffe bye bino
awo retreat wekola ki wejjira emboozi ya retreat anti wuliriza retreat muzeeyi nakkiriza naye was very busy netumuwa ne budget nagamba mwakole budget ompulira nja gifinancinga budget nnaku 3 nja kujja nkole ki mbalabe neerabidde kya one stop center okufuna amaka kukikubira ensonga kati retreat nga gangenda balaba mu October ng'afuna gundi trip e Japan nga kati December wetujjamu Christmas nagamba abayimbi babeera busy ebikitu tuza kusobola ne bamu advise naga kati January naga nina mu trek neyingira kati nibaddamu ne bagamba because era lobbying wetu webeera on and off na mukulu abeera busy naga kati mu March sure deal ngenda balaba COVID nayingirawo kati awo netumanya nti trek ekoze eki gundi retreat evukoze eki evuddemu mukulu tukusobola sobola mulamu kulya bizibu yaffe namulaga bunene bwaffe na potential yaffe netumanya kati tukoze tutya kati bwe tutula wansi because ffe tuli mu sector tugimanyi netugana nga forum netugana naye kati omanyi batusibye abaana baadde bafuna kuki ku shows zibagenda zisibira ddala tukoze tutya netukola research netukola olupapula netugamba manyi government etuteerewo ensawo tukole ki twewole that was around May ndoza guno mwaka anti bonna creative njagala ojja ekigambo muyimbi mu lulimi lwo bwoyogera twogerera sector anti abayimbi bebasinga okuvuga because bebasinga amaanyi ate bebasinga ne airtime kuki naye nga ate sector because wotunulira omuyimbi emabega waliyo producer waliyo songwriter waliyo manager waliyo promoter waliyo kitiyetengeredde yekka so that's what they call the value your creative sector naye kulaba tukosanya ekigambo abayimbi naye nga kyandibadde creatives oba abannabitone okay sawa kati tugamba tusuggestinga government etekewo ki ensawo that covid ng'akoze ki ngazze ntegerekeka tutekewo ensawo ne tumuwandikira minisita naga kisobola kubeera kitya nga kisobola kubeera wekiti because na Kenya bakikoze ensi zonna zikikoze ziteereddewo ba creatives ki ensawo kati jukira industry yaffe ogimanyi ebeeramu obubondo erimu obubondo muyimbi kinoomu abayimbi 3 abayimbi 5 buli awulira nti asobola ayinamu ku mbavu akubira abantu bano either president oba general sali omuntu yenna gwasobola okukola ki naye nga ate obuvunaanyizibwa government oba ne government kyeyagala tutereza twena tukolera ki mu structures kati general ndoza yafuna fiiru ng'ebintu bingi nnyo mu wisdom ye because ye kati leadership agiruddemu banga ddene kati tujja ku meeting ye kapeeka kuki olawe kizeeka general through the minister ng'agamba tukoleyo documentary ng'ayagala kusiringa kintu kino omulundi gumu nga tukolayo documentary ya dakiika 2 okulaga industry kyeki kyesobola industry kyeki erimu baani esobola kukola ki government ebadde efiirwa tubadde tufiirwawo government ebitatuyambye n'ayita buli muntu mu sector akwatibwako mwanayinki n'ayita ba technocrats mu government n'ayita ba presidential advisor abayimbi president bye yalonda yayita minister of gender n'ayita national theatre naye kati bagiyita Uganda National Cultural Center n'ayita national cultural forum kwentuula because kati yabe etake representing abali bonna n'ayita ba the 3 presidential advisors Catherine Kusasira full figure Buchaman n'ayitamu icons music industry Chameleon n'ayita ne upcoming asembayo nkubuulira anti ye ayagala tyagala kwekwasa ayagala kisiringa nti ate tuyise kati kwabate yayise fresh kid mwana naye yayise upcoming abamu babadde era mwabalabye n'ayita UCC ekola ku content n'ayita URSB ekola ku copyright bonna ne bagenda ku Friday wa ekapeeka naye nga tulina ensonga 3 ze twagala okuyisaawo ekapeeka 1 mutulabe nga sector nga mulaba sector y'obulimi ti sector y'obulimi erimu agriculture and fisheries erimu ebyo nga mulaba sector ya sports kulima n'okulunda nga mulaba sports nga mulaba sector ya tourism naffe mututwale nga batuyita culture and creative mutulabe nga sector era tufe bano bantu wano mmanga but recognizing nga sector mutulabe wano wammanga ate mutandika n'otufandinga ye yabayise sife bamutwalidde ye yabayise because tewali kyatamanyi ng'abayise kati nga tusaba ebintu 3 tusaba stimulus fund
ensawo stimulus fund yensawo bagiteekawo nga teriko bukwakuliza abantu basobole okweddabulula nga tusaba one stop center egenda okukola nga creative hub. Mukulu wange Buchaman yayise music city yetugamba nti nno ne tusaba etteeka lya copyright because niwe tunakola tutya muganda yange ekintu kyokola tolina wokitunda nga abaana bayikuba amanda computer tolina kyogenda kukola era ojja kusigala weerazi nti ndi wakabine nga toyingiza ezonka sennama 3 ezabadde kuki ku order paper eya meeting eyo. Meeting saabaddeyo because of social distance. Buchaman yagambye wabaddeyo. Saabaddeyo. Buchaman njala kibe ku record saabaddeyo nafunye report kyaddewo ekiti mukuteesaganya kwaliko ne bapromota abafiirwa ki sente zaabwe ndoza gundi yabakiikiridde chopa mukuteesaganya jene yabuzize ekibuuzo ne bapromota twabawako biliyoni 1 miliyoni 8 eziri ezakyalenga eyo yali kyalenga kuno bagenze nga bagala compensation because bafiiridde ebivulu kulwa covid mpuliriza nti kati kyekyo tebafiirwa chopa teyafiirwa namwe mwerwaneko buli yafiirwa yerwanireko government yagambye mwena mwerwaneko abatransport abafiirwa mwena mwerwaneko naffe twerwanako nga ba creative temutuleetako kajanja anyway kati chopa yakikirire ba promoter yafiirwa ku Kenzo Kololo ekyo tukimanyi kati jeno naabuuza ekibuuzo ne ba promoter tetwaba wako biliyoni 8 kati jeno yabadde ayagala clarification naabuuza Rwagadini nani Meja Jane Kayanja kati ekyo Buchaman kya pikinze najja nakyo njagala 1 miliyoni 8 eyedda ekyalenga era njagala kutangaza Buchaman oli presidential advisor mulamba zinali ku lutalo lwabafunira appointment letters tosobola kufulumya information enjagoyina ngedistorting eggwanga njagala gamba abantu bonna abali eyo Buchaman biliyoni 1 yayogeddeko miliyoni 8 yali yakyalenga ngenda babu ya story eno lwaki yafulumye ngegamba biliyoni 8 tugenda ku mwami gwe bayita Sempijja doza tukatumitinge kapeka tujimaze nibe tuwaga tumaze kati njagala kuleta mu mukulu gwe bayita Tone Sempijja yali kulidde ebintu bya kifere assalamu alaykum Tone Sempijja nasoko mulaba mu 2008 because nategeera nti ye alina access ku General Sale ngaze ebintu bino byannuma dda kuva mu 2006 because nali nakola zanza research nga ne Tone olumojo ntwaleko wa General Sale msale nga nja kutwala ebikomaawo 2012 nenda mune musani ngamba John twale ko omukulu tumugambe ebintu bida oli mugezigezi nja kutwala nja kufuna kutwala ne bigana kati wenva mu management ninkwatagana ne Rwagadi kaine solo kola General Salim Sale ko bino ebintu era bino dabyola bino tubikoze okumala emyaka ebiri tuze tubigobe emyaka ebiri nga twetera mu sente za bitetera mu budde bwaffe ekyo kiwedde kati Tone ne story ya 1.8 n'obusungu bwalina kati buvaawa Tone kiri ku record muganzi wani gundi amwagala nyani bakita bata mu Luganda bachogera nti omuntu obo mwagala nnyo General Salim Sale mwagala nnyo yamukoza n'omukuza muganzi yes muganzi nyeri General Salim Sale naye Tone yakola mweso bibiri era ngena muwabula era ne kusimu na kimugamba Tone General yamutuma agateba bounce nga ready amazo okufa nga General yagala kutegeka abana ba bounce nga waliwo ebiwayi bibiri sibi oba puba ne fuba nekati ngekimu kyayawukana oba fuba nga yawukana ku puba Katone ne ngaaline bana abasooka ngatali abasookawo kati ebiwayi byabwe kati ngatali ku nekine kyani ono yani Umaru nenga Jena yagala byegatte nawa Tone Sempijja assignment yamutumanga nnyo omanyi Jeno kambabulire mu maje Jeno tayogera ye waba yogeda ebanga order babena nino akibano tebegatta gokitwala ngekyo kusaga naye mu mateeka Jeno tayogera yabakoze akati abakoze order abamaze Tone nasigala ne kino ekiwaye kiri original ne Tone wewe kimulema assignment we mulema Jeno nagikwasani yokugatta babawunsa Jeno nagikwasa Rwagadi ompulira nagikwasa Rwagadi omumanyi musajja mugezi mutetenkanya nagikwata bawunsana omanya akalimike kye nabagatta nebigatta nebakkiriza kiwayine kivaawo kati Jeno nagamba otyo kati mwagala ki ne bagamba twagala launch meka nti launch emu budget kimiliyoni 10 njaziba wamutegeke era ne bategeka era teyasobola kujja n'asindika General Wamala naye kati wano wonna jukira Tone yakola yali kayungirizibwa aba promoter ku billion eri 8
n'atafuna era bakola bye tebamuwa yakola omulimu gwe mwalaali yagukola naye tebamuwa because sente zayita ku account tebasobola muwa kati obusungu n'abeera nabo kati ne bujja ne kuba bouncer kino kimuleberagadde yakigusiza nakyo n'anyiiga kati n'atandika okutabula General Salim Saleh ne Major General Eric Kayanja bali ba mukwano bava wala n'abatabula ne bagezaako omuwoya we laragadde era amugamba ne bali abakulu baleke because yalina mukali nti General Muganzi bali bakulu baleke abantu b'ensoli bakola kati kankule waliwo ne meeting egezaako okutabaganya Tone yetondere General Eric Kayanja bino byonna bikola ki bigwewo kati Tone obusungu bwalina bwa 1.8 eno ne babouncer n'obutafuta access kuddayo wakapeeka kati buli wafuna nti wabaddeyo ekintu kyonna ekikwatagana ku ati ekapeeka kimutabula because uli yali nga mu kintu Tone muwabula bwe nti mukulu wange era for the benefit of art aina ideas nyingi bagamba ate kimusumbwa teyasoma ebintu bino bimusumba okola kyokugatta lwa butasoma ayina okuba ne ttiimu waba twasoma poteya naye omugezi gwe twagera Tone mugamba bwe nti ne wanaakuba enduulo ne wanaayambala ku TV ne wanaakola ki ne wanaadistortinga byonna because kati bino byonna byafulumiza bittakiri ekifaananyi meeting ye kapeeka Jeno yagamba bino ebintu gavumenti esobola bikola ejja bikola esobola okuteerawo ensawo esobola okuteerawo one stop center ng'egenda kubeeramu the best set of the art studios, the best set of the art film studios, academies, offices zaffe zonna alaba bagigoba ku National Theatre. Niwe batu wewe bajja buli masobola kuba ne office utame sobola kuba na office bapromoter sobola kuba ne office bani okitegedde kati bino byonna Tone byagezaako okukola because Tone yatandise emboozi eno yagitandise emboozi kati itta kino kyonna ekifaananyi nayogeddeko ne mama Joanita Kawali eggulu n'agamba agenda kulungamya Tone yeetowaze yetondere Major General Eric Kayanja because bino byayogera bikyamu bifu Tone bamugobe wa Saleh oba bamugobe bamuteeka katebe ewa General Saleh ekapeeka takyatuuka bamuteeka katebe ekyakimanyi Tone sigenda mukkiriza Tone muwekitiibwa sigenda mukkiriza Tone ku distortinga bamawulire because yafulumiza story eyo n'ateekawo embeera mu abamawulire tinamwe mwabadde Emma ne General Kayanja ne Ragadi bafunye ssente ate namwe abamawulire mwabadde mulina okufuna kati ekyo kibasiikula emmeeme kikyamu namwe nemukuba banange ekitereezezo olwaleero tugambako nti kwabaddeko ezammwe muzeeyi Tone kwegayiridde genda wetonde General Eric Kayanja kintu kyangu nnyo odde ku mmeeza end of story that's it yadistortiza ebintu byonna era office agamba yagirekulidde lwakuba nti muli bannanfuusi mu lutalo tolekulira ffe tutambudde emyaka ebiri ku office ne babatuuza n'ekiro nemuwandike nze mpandiisa ebipapula zino zonna concept tuwandiise ebipapula naye tetuggwamu maanyi kati tetuuse naye tetunatuuka minisita alina okusooka n'avayo ne gavumenti nevayo negamba kati yenkola naye at least tuyina meeting ya Friday at least yalaga nti waliyo essuubi meeting ya Friday Emma njagala kino onyonnyola abantu akawumbi kano akamu mu miliyoni 8 kafulumye tekafulumye ati nkunyonyodde Jeno yabuuziza zaali zakyalenga because ye Jeno mukulabaka yabuuziza nimwe tetwaba wa 1.8 mwe bapromota 1.8 billion agamba kiri ne bagamba Jeno ziri zaali za compensating abali abakyalenga naye kati tufe tuzze twafiirwa mu COVID tezafulumye Buchaman byayogera Buchaman ya distortinze sente mutendera ja government egenda kuvayo under ministry tutwala genda erambike neze kyempabula Mulami Tone oba bonna abasubira okwagala kufuna ku sente ezo obuyambi obwo okufuna mu nkola ya mutegeka ya government mwiwandiise mu kibiina ky'ogwamu DJ Roger ava kunkubira wano nanga kati Emanze ndi DJ na muyimbi ne mugamba ku kikofira kicho yagala okwambala nanga njagala kwambala kikofira kya DJ kati genda mu association egattaba DJ nonye kikofira ky'ogwamu nonye kikofira ky'ogwamu kati and events promoter ate manager kati yajja kunonye kikofira kyagwamu naye kati andi yasala wagwe from manager kitegedde mwami Keti promoter ate manager kati naye atumanyi kusinga wa mu promotion yajja gwamba promoter bana industry yafe tugitegeke tuve mu bintu by'okubumbujja era nze nanyize nnyo Sanyuka TV ne Anikati okola story yekigo ne bana mumanyi baita 1.8 kale newe nkwatako milioni 5 Emma CAROS kudaloli yenina wano Kampala kyankalanya naye mumanyi baita 1.8 billion ze milioni 10 ne milioni 8
kale guno nasuze mbala binusu kati nzira kubala bwetane 5 nenga on a serious note banange twetegeke industry affairs has potential of contributing to GDP tuve mu bintu ate mbega ili tugenda tuva mu analog tugenda mu digital tone sempe jakati mzee olayo otaniso chibukamu ogenda sigala mu analog Emma Buchaman agamba nti muzeeyi yatadde agenda kuta bilioni 45 za Music City tugende ku Music City kiri kitya ne bannange bantu mmwe bilioni 47 siza Music City zokka bilioni 47 zino bagenda zitu mu government wache baita vote bagenda zituwanga vote nga onaga nti no omwaka financial year aba sports tubawadde bilioni 3 nenga siza fufa yokka oba mupiira mulimu sports motor sports mulimu ki kati webale batadde bilioni 47 for the creative sector tugenda kola bino ebintu wammanga tujja tema ko percentage ebere ya stimulus fund sifa ababikola government egeno bikola fe tujiwa etwebuzaako ne tujiwa kujja kuveko stimulus fund zonna siza one stop center kuveko stimulus fund bitwasabye stimulus funds mwengendo okuwama okwewola n'abafirwa ebivulu neki kuveko sente ezi operationalizing one stop center ebwe bajja ntino tujeka kwa kalanji tujiteka kwa equipment ekintu ekyo kigenda beera kiteekye ebwe bajja mugenda zimbayo biki ebwe bajja kuba gundi yagamba mugenda zimbayo simayo Music City netugamba Music City mu lulimi olutufu bazita creative hubs a creative katika olaba America ina Hollywood gundi ina Afrinol in Nigeria India ina Bollywood a creative hub ye center wosobola ogenda n'okolabula kintu kyonna kyonna ekikwata ku music ekikwata ku film ekikwata ku kusiiga yes kati bwe bajja ejja kubanga ina state of the art studio audio studio state of the art film studio ejja kubanga ina abaana basobola kiholo basobola okusigira ebifaananyi byabwe ejja kubanga ina abaana basobola okupremieringa film ina cinema ejja kubanga ina rooms eza offices ejja kubanga ina rooms mwe tusobola okubangula abantu kati abaana bagala fuka ba manager ndi musomesa ati ni manager sobola kubasomesa bigenda kobereyo sente zino zimala ngundabanga entono bilioni 47 zimala nandi tuwadde 10 tutandikirawo munyama ntono okayenere mu kwa kati ovudde ko one stop center kuvudde ko stimulus fund n'okulwanisa copyright tuteesa nti nno nga olaba nti nno gundira wuliriza nga olaba nti nno ab'omusolo balina ki balina anti riot bagita batya you are a what ya tax a police special police ya tax kwata omusolo kati abebinyanja bayina abebisolo bayina ikume ebisolo ne kati fe lwaki ba creative tetuyina protecting a copyright twagala kuveeko agituwe kweno budget twagala tuveeko tufuneyo branch oba special nga bayina ne special uniform nga olaba yake CCA nga bo ba copyright police so sente ezo sizammwe kulya buli Buchaman agamba sente bilioni mbwe z'abayimbi kuliko bilioni 10 z'abayimbi kulya then abamawulire twabaddeko simanyi na 5 kati simanyi kyawuse nekyenjogera sente ziri bilioni 7 tugenda kuzitematema kusinziira government n'ekiko tiimu zaazo zijja zitematema kusinziira naye nga zitwebuuzizzaako kati Emma sooka otemeteme bammemba kyaba abaddeyo omuntu ku muntu kuba ebintu biri mu nkubo kuba Buchaman yavuddeyo n'agamba mbu wabaddeyo ate gongamba nti nze saabaddeyo kati anti kankubuulire baana babaddeyo muntu ku muntu abantu bategeere nti yaliyo ayali sisobola kureportinga gye sitaabadde naye nze kyemmanyi era nze kyenfa mu kiti kyange nga omuntu alwanirira industry ku technical level kasita nga UCC yabaddeyo because abo balina okuvunaanyizibwa ku content waffe kasita URSB yabaddeyo be balina okuvunaanyizibwa ku copyright kasita gender yabaddeyo yetutwala tugwa mu ministry directory kasita UNCC yabaddeyo ye national theatre kasita abakulu bayo babaddeyo abo nabo batutwala because be managing ebizimbe bya art kasita national culture forum yakiikiriddwa omukulu Ragadi Shade Kimala kati bana bagenzeyo mu kiti kyabwe kamiliyoni anti kugambye je nayitaba icon kati woyita icon noyita ne upcoming asembayo meeting eberenge eri representative let me gamba nti mu meeting mu management kyebayita stakeholders analysis tino bono bayita waleme kubawe yekwasa mwaje yani ebekiikiriddwa kati association tubeetaaga naye kasita obanga olina kamiliyoni
he subscribes to UMA. Ngoina Ragadi, who is the chairman for the forum, at least UMA very covered. Kitegeeza buli omu yakiikiriddwa mu capacity. Buli omu yakiikiriddwa. Upcoming balina ekibiina ekibagatta. Waliwo abaana balina ekibiina ekyaba upcoming associations bali Kawempe naye mbiseera ebyo nabo baali bagamba nti UMA tebalabawo kati Sophie na resolving n'abagamba tugenda bawa department under UMA. Kati under UMA wabeerewo structure egamba tino waliyo upcomings. Because kati wanofuka upcoming wano upcoming n'ojje ojja kuba wetaaga UMA. Kati they are a department under what? UMA. I don't know whether they resolved it, but that's how it was. Emanze kyabadde kinkumpisiza kukiryalinga bintu bya Buchaman nti byayogedde. Buchaman bwabadde butwa era Buchaman ovunaanyizibwa bwafuna olina ne kaadi olina appointment letter olina okwogera ebintu ebitasasamaza abantu. Olina okwogera ebintu ebitasasamaza abantu, olina okwogera ebintu ng'olina information because okiikirira president kati what kati iyo ya distortinze kale iyo ya distortinze chairman Buchaman wobo chikirira president mu bantu olina okuwa abantu information entuufu era wabadde information enkyamu era kyandibadde kyabwatooze novayo nogamba nti munange ekintu kyenayogera si kituufu ekiba kituufu leeta obukakafu buleete obukakafu ni woba oli presidential advisor that means oli kifaananyi ky'abantu mu ghetto towa abantu ssuubi litaliiyo kati ekyokulabirako abaana bwe bansanga oba basanga jjajjalagamba mwe mulya ssente zaffe kifu nnyo ne mwana wa maama ssente weeyiserekawo olukuubo Buchaman yalazira kazimuyiseemu nnyo kati yenyaga yatidde nnyo kuba ye yagambye yavudde mukwano gwange naye yadistortinze nnyo namulaye nga Jaja wa distortinze baba. Emma, njagala tugende ku amateeka amapya. Amateeka. Mbadde njagala kagendako. Program ene ya 47 billion eri creative industry etandika ddi minister ajja kuvaayo. Kati fe mutusaasire fa kibaddeko emyaka ebiri kati mwe mwakiwulidde kati mukyagala kikole enkya. Kati namwe kale sandi yagala kwogera bwino ne musasire fa bakibaddeko emyaka ebiri nga tukivuga kati mwabazuuliddeko olwaleero mwagala zifuluma enkya mulinde minisita ajja kufuluma onayo peace mutuuvo omukyala wavunaanyizibwa ajja kufuluma akole statement nga gavumenti bwekola kati abantu abagamba nti abantu banja bafiirwa kakati mweba artist mwefaako mweka bannange oba oli mulimi genda mu agriculture minister wamwe waali atuse ebintu byammwe mu cabinet oba oli mu transport minister wamwe Katumba General Katumba Wamala waali genda otuse ebintu byammwe n'abasomesa baabo beerwanako ewaagula abasomesa bali kati ffe mutuleke naffe twerwaneko ba creative nakalala kasembayo tiwaba n'omu asuubira ssente because njagala abantu bajjemu endowooza eno ne culture ne mentality eno nti waliwo ssente zibeerawo mu kasonda biliyoni 10 zizi wali mu kasonda banange mukyejjemu sente zigenda kuyita mu njaba bakirabeko kyaba promoter nga baba compensate 1.8 billion buli omwe batambulirangako yaleoza sente zigenda kubeera mu sawa kyatuka ku last nga buli mba musaba account nizibwa yalingibwa mwetegeke beera n'endagamuntu yo beera na permit yo beera na account yo beera ne registration gundi membership yo mu kitongole kyogwa ensi gyeraga tweformalizing muve mu ebyo nti ze bajja kunsanga eno gye tuleno kulaba ina airtime ku TV oyogere mama ojja kwogera weeyambula n'okweyambula nga system zitambula magezi gempa bannaffe bannange benkola nabo mu upcoming toddeeyo no complaining ebintu tuukirira abantu abatuufu towulira buwulizi bintu ku social media n'opaaluuka noonya abantu bekikwatako weezuule wawoogwa oba oli MC ng'oli present oli MC oli DJ at the same time funa woogwa sente osobola ozikwatako otherwise ojja kubeera DJ oli MC ndi presenter ng'olimu kwatagana noonya kenkofira emu gy'oba oyambala n'ekirala bw'oba oli mulimi tocomplaininga noonya abalimi bali kuki obeereeyo okitegeera bw'oba oli wa mulunzi tulaba abakeedi nabo bayita mu kasiita n'abasuubuzi nabo bali mu kwerwana tubalabye balabye minisita waabwe abakwatako America kyambadde ne minisita w'e Kampala system bwetu bwekole ya gavumenti bintu byakwerwanako amina tugende ku mateeka mapya amateeka mapya tegagenda kunuubula industry gagenda ginuubula era twagakubiddewo 411 naye olaba ebintu ebimwe muzeeyi bamutomeza ebintu ebimu muzeeyi bamutomeza butomeza twagakubiddewo 411 ebintu ebimu bamuzeeyi bamutomeza butomeza twagakubiddewo 411
because laba forum twagikola mu June omwaka oguwedde amateeka gano gafunwa mu January ogwo mwaka gwe gumu kati bagatadde kati bagala tu distorting basaaga twagakubidde wera kya tulino era omusajja abawadde billioni 47 azibatereddawo abagamba kiki mwagala kati nedda etteeka ebbi ate kigasa billioni 47 teetagezizza nga totaddewo etteeka eristriflinga gundi creativity etteeka fu lirimu obuwayiro obufu era enkya anti labayo wobono gavumenti eramika bulungi emitendera gy'okuzzaayo etteeka first mwekunganya nga ba stakeholders ne mufuna resolution ne mujuwa minister ne mupetition nga terikola ne petition ne parliament ne president nga etteeka lino ba stakeholders bennyini tebeebuuzibwako ani gwe baabuuza buli muntu agamba situatubuuzaako tebabuuza muyimbi tebabuuza firimu tebabuuza nakatemba balina gwe beebuuzaako bakutebute siteeka ne balikola ki ne balisuulawo tugenda ddi kuba tuliddeyo kati gavumenti weegaana nga mugenda mu kooti kyekyo weegaana nga mweya nga twekalakaasa anyway naye kakyekyo etteeka nga tuzze ku serious note akakabadde kaje kukomesa mboozi enkya waliwo meeting ya forum tugenda kufuna resolution lyo tukakirizanyiza etteeka lyofu omuntu gw'otayambye tosobola ate mugamba nti no kati teebereza omwana avudde Masaka obutedde one creative center creative hub avudde Masaka atuse mu paaka alinye taxi mutwale bwe bajja talina redi n'ekikumi naye ate bwe bajja agenda kusangawo songwriter asangayo producer asangayo manager kati fe tumuwulira muntu tulanga ina talent ngambe no ki business alali ate tumugamba nti ndosooka registering jukira talina na transport amujje Masaka kifu kati waikibenda ebintu bino ndabanga anasobola industry ogimanaging anasobola oba managing kuba simutegeere ebintu bino waikibenda bizibu ki obuliwo ku waikibenda sina buzibu sinamujajinga because nalaba nkola ye naye kyemmanyi ayina omugugu munene nnyo okustrikinga first of all nga ye ng'omuyimbi ali ku peak season ali mu biseera bye ebyeki ebyokuŋŋaanya ebyamaanyi ekifo ng'ekyo kiba kyetaagamu omuntu agera nga ali mu semi retirement naye teri n'omu kwaba ayagala kuvaayo kwetika mugugu ogwo kyomuuma weekiri teri n'omu ayagala kuvaayo kwetika bwa president bwa UMA naye bakulinda n'ogendayo nga bakucapa goge mazima kati agenda finding a difficulty of splitting a time ye for leadership in UMA and staying his art relevant because bigenda kuba bikontagana ayinza wanga afulumya olima ngamba kati ne president nekiri kyamulema ekyo kisala ku gundi kutumulye kati ze kyemusaba afune technical team I know omuntu gwe bayita Bushington ne Bushington adda kuzi WhatsApp Twitter Bushington you're the technical person who should be doing technical work for Waikibenda on behalf of UMA mwogezi w'ekibiina Bushington nkuwulira nga muganda wange you're the technical person kweyo team asobola okukola ebintu ebiri technical naye bikola ng'ebintu abantu tebabiraba bajja kwetereeza tubaweemu time naye nga kyekyo goge mazima geego kati UMA eri because jukira abayimbi is the biggest domain mweno creative sector be basinga obungi ate be basinga ne airtime kizibu nnyo okusanga nga bamu interviews omuntu wa firimu oba wakatabo babeesonyiwa naye kya music kyekikulembera kati alina obuvunaanyizibwa obunene era musabira naye tujja musupportinga nze nganze kati nga tumaliriza akasembayo eri Buchaman ne Tone Sempijja Uncle Tone alina passion nyingi nnyo ya art naye ndoza yagezaako okukwataganya ebintu bingi venues bayimbi n'alema okwambala enkofiira emu ekyo nakyo nekidistorting ate kati system eteredde kati tumanye omuyimbi yaani manager yaani buli omu alina waagwa kati ekyo nekidistortingamu naye kirala no one intended okumukuba enkoko lekapeeka yemenyiri nyini ekintu kyakola akimanyi just alina kwetondera Major General Kayanja Major General Kayanja because tumwetaaga is a very good guy naye mulimu ki gwakola omukulu omutuufu omwami oyo Tone Sempijja akola mulimu ki mu art muno kati kankubulira ekintu kimu mu bintu mu business gye bayita lobbying waliwo abantu babiri waliwo gwe bayita activist yoyo gwe nyini ng'okikwatako kamilioni wavaayo nayo genda nti copyright ennuma biki okitegedde abeera activist kati newabeerayo n'abantu abebbali ba professionals be bayita ba advocates takikolamu direct
akinumu bali nganze manager bachi ba promote bachi nenga kimuluma navayo nakibakolera abantu abalonye eddembe ly'abaana si baana. Yes kati webale. Buchaman omwabubaka kye tuve wano leero gakubye jajja leero gakubye ku mutwe abiri mu mutwe asatu mu kifuba tewakibitegedde wadistortinze. Buchaman ugenda weetereze ebintu byewayogedde ku mpewo bintu birala sente zoyogerako zakyalenga bazigabadda abasajja balunywa bazimalawo dda ate gwe zooliko ogamba ti abasajja bazifunye. So emagamba ddayo weetereze waliwo ekyabadde kibulamu waliwo kyewamiisinze ebintu tewabitegedde bulungi nga birina okubeera. So Shene powered by Source of Property Consultant bagamba basangibwawo Kireka gende Kireka Kamuli Road awo basajja we bali oboina byotunda ebyomunju ebya restaurant ebya gym byonna abasajja bakola ki bajja waka ne babigula. Tweyanzege tubadde wano ku Pepro Furniture bagala baffe balina furniture yenno wakabe oba oyagala jangu wano Midas area obasaleko kumpi ne governor. Tweyanze